Kaakati abantu abasinga balowooza nti kigambo kulunda nkoko kizibu nnyo, naye ate kye njagala abatulaba nti bw'oba onoolunda enkoko ky'oteekeddwa okusooka okumanya, njagala omanye bw'oba olunda nkoko wandirunze nkoko kika ki. Tulina ebika by'enkoko mu Uganda oba mu nsi yonna ebika 6. Tulina gye tuyita loko, gye twagandawaza nti ŋŋanda, ne tubeera ne broiler gye tumanyi ng'ey'ennyama, ezo ezibeera enjeru, ne tubeera ne leeya ze twakazaako nti za magi, ne tubeera ne kroiler ezo zo za bayindi zifaanaganamu n'eŋŋanda, ne tubeera ne saso. Saso ezo ekizaawulamu nti mubeeramu eza lusingosingo nnyingi, mubeeramu ensesere, mubeeramu kakofu nga wa brown, osanga enjeru ng'eriko ekisipi wano mu bulago ekya black, n'ekika ekisembayo eky'omukaaga gye tuyita eya rainbow. Enkoko zino zikula bulungi zonna bw'oba ozirabiridde bulungi, zigejja, naye ekizibu ekiriwo kiri kimu nti tuyina enkoko nga tulina kuzirundira kusukka mu myezi 3. Tulina eŋŋanda ze tuyita loko, ne tubeera ne layers, ezo zo zirundirwa okumala omwaka mulamba n'ekitundu oba emyaka 2, ne tubeera ne kroiler. Kroiler ewangala wakati w'emyaka 2 n'4, rainbow ewangala wakati w'emyaka 2 n'3, saso ewangala wakati w'emyaka 2 nayo n'3. Kati ebika by'enkoko ezo bikula mangu, naye ekisookerwako omuntu kye neetaaga asooka amanye, 1, oteekeddwa okubeera n'ennyumba. Abamu mu biyita biyumba. Ennyumba eno eteekeddwa okuba ng'erina ekitangaala ekigimala, efuna empewo egimala, nga ngazi ekigimala. Wansi wano tulina ennunda ya mirundi 2. Waliwo ey'okuteekamu obukuta wansi, ne wabeeramu n'okulunda nga tukozesa cages. Ebyo bye bika 2. Now kati enkoko zino ebiseera ebisinga zitulema. Lwaki? Wojja enkoko kikulu nnyo kye tuyita nga soosi yaazo. Si buli atunda enkoko nti yazaaluza. Ekyo njagala omuntu obeewo ng'okimanyi. Enkoko zino zeetaaga okulabirira mu ntandikwa wano kye tuyita brooder management. Mwetaaga okuba nga ennyumba w'olundira mulimu ekitangaala, mulimu ebbugumu, naye ng'ebbugumu lino abamu mukozesa sigiri. Omuntu akozesa essigiri amanda gaba gagenda nnyo, naye tukozesa nsuwa. Ensuwa eno mwe tuteeka omuliro ne tuteeka amanda. Ensuwa eno tulina kugituuza ku masiga. Bwe ŋŋamba amasiga abali eri bonna ab'omu byalo bagamanyi, ng'akakoko kano kasobola okubeera wansi w'ensuwa eyo, ebbugumu bwe liba nga likasuseeko ne kaddukayo. Brooder management y'endabirira y'obukoko obuto okuva nga ya lunaku lumu paka lweweza omwezi oba emyezi 2. Ekyo kyo bw'oba ng'okyetegereza, kye njagala tumanye nti omanya otya nti ebbugumu eriri mu nnyumba mu bukoko obuto limala. 1, obukoko bw'obulaba nga bwetuumye awali ensuwa, ebbugumu muba temuli, buba bujja kufa. Bw'olaba enkoko nga buddusa awali ensuwa awo wonna nga weereere, ebbugumu liba libususseeko obungi. Ogenda kufuna ki mu kyo? Bugenda kufuna constipation, bube nga tebufuluma bulungi. Bugenda kulwala obulwadde bw'otagenda tegeera, naye ng'ebbugumu lye libususseeko obungi. Kati bwe muba ng'ebbugumu eririmu limala bulungi nnyo, saawundi gy'owuliramu yakuwulira ng'obumwa buno bukoona mu mmere gye bulya. Tojja kubuwulira nga buleekaana, tojja kubuwulira nga bwetuumye wamu, oba tojja kubulaba nga busaasaanye okudduka eri mu nsonda. Eyo ye brooder management. Ekyoto kino kye kikola ng'ensuwa, tukizimbisa bulooka. Omwo mw'oteeka amanda, ate ekyo kikola bulungi kubanga kikuuma ebbugumu erisobola okutwaliza ennaku 2 nga toyongeddeemu manda. Naye kisinziira
kati ekyoto kino tutera nnyo kikozesa mu nnyumba nga nsemintinge. Ate ekizibu ekirimu nti bw'oba okozesezza ekyoto n'osembezaawo obukuta ojja kwesanga ng'obuzibu obuliwo mu ekyo singa eryanda liva waggulu ne ligwa mu bukuta muno nkukakasanga obukoko ojja kuba ogenda ku bwokyo ojja kuwulira vvumbe. Mu Buruda muno twetaagamu ebintu bisatu. Twetaagamu ebbugumu, twetaagamu ekitangaala, twetaagamu emmere n'amazzi. Kati gwali eyo ng'oli mu kulunda oba nga wandyagadde okulunda ebyo olina kitwala nga kikulu. Mu Buruda muno obukoko bulina okuba nga bulya emisana n'ekiro okusobola okukula amangu. Ebbugumu bwe linaaba nga ttono nnyo enkoko zikona. Ekyo kyenjagala abatulaba obenga ekyo okitegeera. Ebbugumu bwe liba terimala obukoko bukona kuba enkoko zino zikula bbugumu. Zino enkoko ze tugamba nti tulunda nga za kamaasyo oba mulimu. Awo kijja kuba kitukolera. Mu Buruda twetaagamu amazzi nga tegayiiseyiise wansi kuba bwe ganaayiika wansi ate obukoko buno bujja kulya ebiyiise wansi. Ekyo kyogenda ofuna mu 1 bugenda kulwala obulwadde bwe tuyita obwa coccidiosis. Coccidiosis buva ku bukyafu, bufuluma kalimbwe nga wa brown oba nga mulimu omusaayi. Ekyo okukitangira tulina okukendeeza oba okugiramu ddala okuyiikayiika kw'amazzi omwo mu nnyumba yaffe mu Buruda. Ekyokubiri, bulina okuba nga tebufuna empewo ejja mu nnyumba muno direct kuba bw'ejja n'ebugwako direct ojja kuba okozesa amanda mangi ennyo okulwanyisa empewo eno eba etawaanya enkoko zaffe okukula obulungi. N'ekyokusatu, enkoko zino eziri mu Buruda ziteekeddwa okulya emmere eyo ey'obukoko obuto. Naye abamu tugenda ne twerowoozaamu nti buli kika kya mmere tuwa enkoko zino ne zirya. Obukoko obuto tubutabulira emmere ya mirundi 3. Tulina emmere gye tubuwa nga ya pellet gye tuyita pulisitaata, eyo ya bukoko buto. Ne tubeera ne pellet ow'enkoko eziri wakati w'omwezi ku myezi 2. Kati bwe tuba tugenze mu mmere yaffe entabulire ddala emmere gye tusooka okubuwa gye tuyita chick and duck, eyo eba ntabulire ddala. Naye nga ky'oteekeddwa okumanya si buli atunda emmere nti mulunzi. Ekyo kigobye nnyo abantu mu kulunda enkoko ne weesanga ngaddidde emmere ey'enkoko enkulu awadde bukoko buto. Bugenda kufuulowooze nti enkoko z'ofunye zembi naye ng'ekizibu kiri mu mmere. Emmere eno kikulu nnyo era n'ezimu ku ndwadde zisinga okutawaanya enkoko zaffe zisinziira ku mmere. Ziridde emmere kikaaki. Naye kiri wano mu Uganda ffe tuddira maize brand oba ccacu ne tuwa enkoko. Naye abalunzi abaatusukkako bali ab'ebweru bakozesa kasooli gwe bakuba ne bamukuba mu ddaala oba stage gye tuyita eya pulisitaata ne tuteekamu ebirungo. Ebirungo tulina bya bika 2. Tulinamu ekirungo ekyaffe kye twamanyiira ekya mukene, n'oteekamu kotoni, n'oteekamu obusonko, n'oteekamu soya, n'oteekamu omusaayi, n'ogattamu omunnyo, n'ogattamu premix. Njagala gw'alunda enkoko oba ayagala okulunda enkoko. Mu bukoko obuto tetuteekamu sunflower. Sunflower aliwo kusala masavu mu nkoko. Naye osanga atunda emmere y'enkoko n'omugamba njagala mmere ya bukoko buto n'akuwa lisiti nga ne sunflower mwali. Ebirungo bino bye tutabula buli kimu kirina omugaso gwakyo. Mukene alina kyakola, kotoni alina kyakola, obusonko bulina kye bukola, omunnyo gulina kye gukola. Kwegamba neebanga enkoko esobola okukula mu budde obumu bw'oba osuubira nti tosuubidde. Abamu mugenda ne mugamba mbu enkoko eŋŋanda oba ennansi tekula. Enkoko eno eŋŋanda ekigigaana okukula biri ebintu 3. 1, endabirira ya zombi. Twazifuula mmere nkoko ya mutamiivu. Tefuna mmere egimala, tejjanjabwa, tegemwa, ne weesula esula nga bw'eba eyagadde. Kati bw'onoolowooza nti tulina kusooka kwagala nnyo zaffe ziri nzungu, eŋŋanda ewangaala wakati w'emyaka 3 ne 15, naye nga buli mwaka
ebiika emirundi 9 kutya nti bw'eba ebiisa amagi togigawa kumaamira bwe tuba tugenze mu kamaasho funa ekyuma woogatwala gano gagenda okumalayo ennaku 21 nga gali mu kyuma ate ng'enezeemu n'ebiika y'amagi amalala ga wiikisi 2 kuba enkoko eno bw'egamba nti eyagala kumaamira tukole ekintu kimu suza amazzi ebweru eira mu kidomola oba mu bbaafu oba mu seppiki bw'osuzaamu amazzi ago ebweru ddira enkoko eno eyagala okumaamira ginnyike mu mazzi omwo etobe yonna ejonjoba lw'ogitobye paka ku lususu bw'ogijja mu mazzi funa bokisi mw'onoogiteeka mu bokisi omwo erina okuba nga temuliimu mmere temuliimu mazzi temuli kitangaala emalemu essaawa 24 bw'onoogijja mu bokisi omwo giteeke mu nnyumba omuli empanga wagenda kuyitawo wiiki emu ate eddemu ebiike eyo y'enkoko eŋŋanda kati leeya nga leeya gye mumanyi ng'enzungu oba ebiika ekizibu kyayo kiri kimu nti ezo za kontrakiti ogigula n'etandika okubiika n'efuuka ofuleeya so nga ate eŋŋanda erimu ebintu 4 1 tugifunamu amagi 2 twaluzaamu obukoko bwayo mu magi gaayo 3 tugitunda ng'ennyama 4 kalimbwa avaamu akola ebintu 2 ekisooka kalimbwa ono bw'aba mukalu n'omusiikako bw'omutabula mu maize brand eyo mmere ya mbizzi kalimbwe ekyokubiri kalimbwa ono tumukozesa mu kugimusa ebirime byaffe byonna bwe kiba kitegeeza nti ne kalimbwa ono bw'obanga omusiiseeko nga mukalu bulungi noddira tampeka emu ey'akalimbwe omukalu gw'osiiseeko bw'omutabula mu mazzi litaazi 2 n'owa embizzi 1 oba olina obulwadde bw'ojjanjabye mu mbizzi 2 eyongera ku bungi bw'amata g'embizzi eyo okuyonsa obukoko obuto kalimbwa ono bw'omuteeka mu mazzi n'owa ente eyo 1 eyongera ku bungi bw'amata 2 n'akawoowo kye tuyita kwolite y'amata yeeyongerako 3 eba erina ebirwadde by'ejjanjaba naye ng'ekyo okikola ki enkoko zino kinyuma nnyo n'oba ng'oziwaddekooko ku muddo omuli omululuuza omuli ekigagi omuli kannaalongo omuli enjaga kati kalimbwa ono bw'aba avuddemu liba lifuuse eddagala ate erigenda okujjanjaba biri ebirala kati awo nkugambira nti tulina okugenda mu mulimu ogw'okulunda naye nga tutegedde biki bye tuteekeddwa okukozesa twogedde ku layers nazo zirimu ebika enabadde njogedde ku bika by'emmere oba ebika by'ebirungo 2 nayogedde ku mukene n'enjogera ku kotoni n'enjogera ku musaayi n'enjogera ku busonko n'enjogera ku birungo ebyaffe bye tumanyi abamu mugamba mbu enkoko eŋŋanda bw'ogiwa ebirungo bino eba ezunguwadde tekuliiko kizungu kuba mukene tumujja mu nnyanja obusonko tubujja mu nnyanja cotton seed cake bye bina ebisusunku bye bakamula mu butto ebyo bye tuliise enkoko naye era still njagala tubenga bwe tuba tugamba ekintu kino omuntu osobola okuba nga osobola okitegeera bulungi cotton alimu ebika 3 tulina ekya Uganda tulina ekya Tanzania tulina ekya Kenya omanya otya cotton omutuufu bwe yandibadde bw'omukwata mu bwoti n'omunyiga n'omuta n'omusuula wansi bw'asigala nga yeekutte oyo omanya nti cotton mubi aba alimu fiber mungi ajja kuleetera enkoko z'okufuna constipation n'okusala amagi bwe ziba zibiika bw'oba nga tosobodde kufuna cotton mulungi kozesa ebinazi biva wano ssese bw'oba obifunye bikola bulungi nnyo okusinga ne cotton bwe tudda mu busonko nabwo obusonko bulimu ebizibu bya mirundi 2 abamu bakozesa masonko ate nga tugamba busonko obusonko buno olina kubukuŋŋunta n'ojjamu omusenyu n'ojjamu amayinja ne buba bwe buno obusonko obweru obwo bwo bujja kuleetera enkoko zaffe 1 okuba nga buguma amagumba 2 amagi ge zibiika nga magumu nga sigali yegeyege
bw'obanga obusonko tobwekakasizza kozesa calcium. Calcium tulinamu era wa bika bibiri. Waliwo buno obulinga obuweke bw'omuceere oba okozesa limestock feed. Ne limestock feed alimu ebika bibiri. Waliwo omweru n'owa brown. Mu bukoko obuto oba enkoko okuva nga ya lunaku lumu paka ku myezi 2 kitukakatako okukozesa lime omweru. Naye bw'onookozesa owa brown oyo tumuwa nkoko zitandise kubiika. Naye abamu ebyo baba tebakimanyi. Kati ekirungo ekyokubiri ye concentrate omukolere ddala. Tulina ebika bya concentrate ebisukka mu 10 naye tugenda kumenyako ebitwanguyira. Tulina Jubaili, tulina Hendrix, tulina Kafika, tulina Neuroscience, tulina Eveready, tulina Intraco. Ebyo byonna bw'oba obikozesezza bikola bulungi nnyo, naye ekizibu ekirimu kiri kimu, kwe kugula ebyo bye bakipudde. Ebirungo bino biri 100% ng'ogyeko ekyakafika. Lwaki ngambye ogyeko ekyakafika? Kuba bw'ogula ekyakafika bajja kugamba nti yongeramu soya. Ekizibu ekiri mu soya ono bw'obanga si gwe omwekubidde, soya asinga yenna bakuba simusiikeko. Kwe kulaba ng'enkoko zo zifuluma kalimba owa brown taggwamu kuba soya ono bw'aba simusiikeko. 1 alinamu n'ekisu kyaleeta. 2 soya ono anti bamukamulamu amata. Naye bw'abanga bagenda omukamula basooka kumuyiwako mazzi. Kati gwe n'ogenda n'omugula n'omutabula mu maize brand oba mu broken maize, enkoko ne zisigala nga zifuluma kalimba owa brown. Ekyo ogenda kulwanagana nakyo naye ng'ekizibu kivudde ku soya. That's why nkugamba nti soya gw'oyagala okuteeka mu mmere yo mwesiikireko nga gwe nga gw'ogenda okulya. Agenda kubaamu n'akawoowo. Enkoko eno olabanga etategeera naye ejja kufuna appetite ey'okulya esobole okubiikira amagi nga manene. Concentrate zino Jubaili mulungi, Neuroscience mulungi, Hendrix yasinga okuba omulungi oba Intraco oba Neuroscience. Ebirala byonna bikola naye ekizibu obiguzeewa. Kuba abamuleeta nga mulungi. Kuba mulimu amaduuka agatunda emmere y'enkoko. Bw'oba ogenze n'ogulayo emmere eyo kuba ejjira mu kilo 5 akugamba nti ekipapula kisale bulungi, bw'oba ozzeemu akalungoko okindeetere. Kati gwe bw'okizaayo bakusasula mutwalo kikugulako. Kale ne bapaakingamu by'onootwala ebitagenda kukolera nkoko yo. Tulina ebijanjaalo bye tuyita mukuna. Gaba ganene geeru bwe gati. Agajanjaalo ago bw'oba ogasiiseeko bulungi ng'era asiika soya n'ogakuba ye concentrate esinga okuba ennungi. N'owa enkoko zo, n'owa ebisolo byo, enkoko zo ne zikula bulungi, ne zigejja bulungi, ne zikuwa n'amagi nga malungi. Wenzirirayo emabega twagambye tuyina ingredients oba ebirungo ebitabula emmere ya bika bibiri. Tulina ebyaffe bye tumanyidde wano bimukene gurupu eyo ne concentrate zino eziva ebweru. Bw'oba otabudde emmere kitegeeza enkoko zo zijja kufunira ky'oyagala. Naye nga kyandibadde kirungi omulunzi ne weekubiriza enkoko zo n'ozimanyiiza kulya kasooli gwe tuyita broken maize. Zirya kitono naye ne zikkuta ate ne zikuwa ky'oyagala. Maize brand ono asinga okujjako nga gw'omwekubidde era nga bamukubye wooli bamugatamu ebikongoliro. Ebikongoliro bino birina kye bikola side effect ku nkoko. Abamu bateekamu obuwunga bw'embaawo bwe tuyita sawdust. Tambula eyo yonna eyo eri ebyuma by'embaawo bakuŋŋaanya empumbu eyo ne bagigatta mu bulandi. Enkoko zigenda kufuna ssenyiga atagenda kuggwamu, zigenda kufuna coccidiosis atagenda kuggwamu naye nga kiva ku mmere. Kati gwe omulunzi oteekeddwa okumanya wa wojja emmere ye ey'enkoko. Bagikuba batya, bagitabula batya, bagipaakinga batya, bagitereka batya. Emmere entabule ng'ebadde etabuddwa bulungi tesussa myezi 3. Kuba jjukira nti mu mmere muno bateekamu calcium, bateekamu n'omunnyo. Olina kubiteeka ku bubaawo nga terina kunnyunkulukuka.
bw'enaatandika okukwata ebitole ejja kuba efuuse butwa mu nkoko zo. That's why nze mbagamba nti twagala tulunde kye tulunda nga tulunda kufunamu so si kuyisa bivvulu. Bwe tunaalunda enkoko nga tuziwadde emmere eyeetaagisa zigenda kukula bulungi, zigenda kugejja ate zireme na kulwala. Gwali eyo ng'oli mulunzi simanyi oba bino ogenda obiwandiika kuba kye tunoonya buli lw'onoogenda mu kintu ng'ofunye okumanya kiba kitegeeza nti kigenda kwanguyira. Naye bw'onoobikola ng'obiguddemu bugwi, nze ŋŋamba abantu bulijjo nti mu Uganda oba mu nsi yonna tulinamu abantu ebiti bisatu. Tulina abaalema, tulina abaalemwa, tulina abaalemala. Kati omuntu eyalema bw'omugamba nti nga twagenze mu kulunda, obulwadde bugenda ne bujja nga buno bwe bwajja obwa COVID, naye nga teriiyo yali mulunzi yakosebwa. Kuba kino buli omu kyamusindika waka mu kyalo. Naye bw'obanga olina w'osobola okulundira, that means that is an investment. Kuba project ey'okulunda tekikwetaagisa kumala kubeera na acres za ttaka. Nedda. Any small space osobola okutandiikiraawo. Ate nze mbagamba nti osobola n'okutandika n'enkoko 5, enkazi 4, empanga 1. Mu mwaka gumu oba olina enkoko ezisukka mu 7, gweoyinza okwebuuza kiri kitya. Kati mu nkoko muno abamu muyinza okwebuuza nakati mwebuuza omuntu atandika atya n'enkoko 5 naawe za 7. Ebika by'enkoko biri 4: eŋŋanda, kuroira, rainbow ne saso. Enkoko zino ziteekeddwa okuba nga za myezi 4, enkazi empanga nga ya myezi 7. Kubanga lwaki empanga eno eba ya myezi 7? Kinyuma nnyo enkoko eno empanga neebanga esinga ku nkazi. Kakibe mu bantu. Kinyuma nnyo omukazi ow'emyaka 2 n'ofuna omusajja nga ali mu myaka 3+, kuba mujja kuzaala abaana nga bagumu. Naye enkoko bwe ziba zenkana zonna myezi 4 ku 4, bwe bwe obukoko obusinga okufa ennyo kuba amagi gaba tegannakula n'amagumba gano gaba tegannakula. Enkoko 5, 1, buli emu ngisuubira okutubiikira amagi 20 mu mwezi. Bwe zibeera 4 tugenda funa amagi 8. Amagi ago 8 tulibadde emboggatwala mu kyuma okumala weeks 3. Bw'obanga otaddeyo amagi 8 nsuubira okufunamu enkoko 6, ekitone nnyo. Enkoko 6 Mukama bw'akukwasizaako n'obaamu n'enkazi 40, ekibalo kitandiikiraawo. 4 nkazi, 2 mpanga. Kati zino empanga bwe ziweza emyezi 3 zijjeemu ozitunde, onoonye faamu gye weesiga nga terina relationship oba luganda ku zino eziri ewaka 4. Buli emu ejja tubiikira amagi 20. Jjukira twatandise na 4 enkazi, kati tufunye enkazi 40, kati 8 buli emu etubiikira amagi 20. Ku myezi 5 tujja kuba n'amagi 8, minimum 8, nago tugateeke mu kyuma. Bwe tunaagateeka mu kyuma twaluzeemu obukoko 6. Tuli mu myezi 6 kati olukaaga olwo bwe tunaaba nga tufunye omukisa ne tufunamu enkazi 4, ezo zo tuzirundire emyezi nazo 4. Bwe zinaatandika okubiika kiba kitegeeza nti enkoko 4 bwe zinaatubiikira amagi 20, tujja kuba n'enkoko n'amagi 8. Awo weŋŋambira twatandise na 4, mu myezi 5 tufunyeeyo enkoko endala 4, kati ate 4 mu myezi emirala 5 tufunyeemu 8. Kitegeeza nti enkoko zino zijja kuba zitukolera kye twetaaga. Naye nga mbagambye ebika 4. Toleeta leeya n'oleeta empanga nti bw'onoogiwa empanga ojja kufuna kiri. Leeya bw'onoogiteekamu empanga 1 ejja kusala okubiika kuba yo si yakweweekako. Ekyo kye njagala abasinga tube nga tusobola okumanya kye twetaaga. Tugambye twetaaga ŋŋanda, twetaaga kuroira, twetaaga rainbow,
n'essaso tujja kuba tutambudde kubanga tunoonya nti enkoko zino